So akakiiko k'ebyokulonda kaagala kuyozaayozaabo bonna abasunsuddwamu olunaku olwa John ne Luli ne bayita mu kakunkuuta ne bafuuka candidates abagenda okwesimbawo oba abeesimbyewo olwedde ku ntebe enenne ey'obwa president. Akakiiko era kaagala okwebaza abawerekeddeko ba aspirants abo abafuuse candidates ne beeyisa mu mirembe ne bagoberera amateeka ne bagoberera endagaano z'akakiiko k'ebyokulonda okusunsulwamu n'okusunsulamu ne kutambula bulungi na kwa mirembe era ne kuwa ekifaananyi ekirungi eky'eggwanga lyaffe nti tusobola ng'Abannayuganda okuyita exercise eyo ey'okusunsulamu abegwanya entebe za president mu mirembe era nga tugoberera amateeka. Akakiiko kamanyi nti waliwo abo abeegwanyiza okwesimbawo naye abataasobodde okutuukiriza ebisaanyizo ebyo. Mukimanyi nti process eno bwe yatandika nga akakiiko k'ebyokulonda kaguddewo okukima empapula wano kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omunaana. Abantu abawerera ddala 200 n'omusobyo baakima empapula wano ne bazitwala ne babeera ku mawulire era mwabalaba buli omu yavanga waawo ne mumuteeka ku TV n'abulira eggwanga n'ali suubiza ensi n'eggulu buli kimu, naye we wagendedde okukomerera enkomerero eya nominations nga 8 bokka be bayiseemu. Anamu omu bakomyawo empapula ezo ne bakomyawo supporter lists. Akakiiko ne kazeekenneenya nga bw'etteeka liragira abasobodde okutuuka ku stage esembayo n'okusunsulwamu babadde 8 era akakiiko kabayozaayoza. Okwemulugunya abantu, omanyi okwemulugunya kubeerawo ne mu maka kubeeramu ne mu masomero kubeeramu mu kaluluko era kusinga kuba omuntu aba ateeseemu amaanyi, ateeseemu esente, ateeseemu entegeka, ateeseemu buli kimu ekyetaagisa ng'amanyi nti ajja kuyitamu. Naye akakiiko k'ebyokulonda ko sike kaagaanye abantu abo okusunsulwamu. Akakiiko k'ebyokulonda kaabadde era kagoberera etteeka erifuga ebyokulonda nga mu nsonga eno etteeka erifuga okulonda kwa president. Etteeka eryo lirina emitendera n'ebisaanyizo ebyetaagisa bigamba nti birina okutuukirizibwa buli muntu yenna ayagala okwesimba kwa president. Nga mu ekyo mwe muli wano okulaga nti oli Munnayuganda by birth, oliweza emyaka 18 gy'obukulu, oli ku lukalala lw'abalonzi era nti olina obuyigirize obutali wansi wa siniya ey'omukaaga. Kyekisooka. Then noddako kati ebirala nti olina okulaga nti ofunye obuwagizi nga tunasunsulwamu nti wafunye obuwagizi okuva at least bantu 10 okuva mu district 98 okwetooloola eggwanga lyonna. Ate abantu abo buli omu ku abo abakuteekeddeko omukono alina okuba nga Munnayuganda, nga mulonzi, ng'ali ku lukalala lw'abalonzi ate nga tawaddeyo okusembako ku muntu eyeesimbyewo asinga omu. Etteeka erirungamya okulonda kwa president, Presidential Elections Act section 10 clause 5 liteekako ne penalties oba fine bw'oba nga togoberedde akawaayiro ako ak'okulaba nti omuntu oyo agenda okwesimbawo yasooka okulaga nti alina abawagizi at least 10 okuva mu district 98. Era ne kagamba nti oli bwakutwala mu kooti osobola okusibibwa okumala omwaka oba okuwaayo enkasi ya 48 oba byombi bibiri. N'olwekyo ova olaba akakiiko k'ebyokulonda, abakozi b'akakiiko k'ebyokulonda kaabadde nga keekenneenya buli mukono, buli signature omuntu oyo gye yateeka ku foomu ng'akakebera ono omuntu ono mulonzi, omuntu ono ali mu district, alonda mu district gye bamuteeseemu, kuba akakiiko kasaba abo bonna abakomyawo empapula tebalina okuziteeka mu files ya district per district. So abakozi mu kakiiko k'ebyokulonda babadde nga beekenneenya erinnya lyoyo ne baliteekako wano, ne bateekako voter number, neereeta ebikwata ku muntu oyo, ne balaba mulonzi yes,
mulonzi alondera mu district eno ava mu district eno gye yagambye yes naye mu cases ezasinze akasooka kalabye ng'omuntu bamuteeka ku fayiro ya Kabaale naye ng'alondera Wakiso kati nganze nze banzaala Lukiga okay naye nonera wano mu Wakiso kati nze bwe nzija nenkuwa national ID oba nenkuwa omukono gwange ng'omanyi nva Kabaale oba nva Lukiga ojja kulowooza nti ndi mulonzi wa Lukiga nonteeka mu fayiro ya Lukiga bwanga tolina abantu abanaakubeererawo ne bakebera biki bye baateese mu fayiro eyo okiraba so twasanze ng'abantu babateeseemu nga bakulondere nga bagamba balondere eno naye nga tebalonderayo ekyokubiri ne tusanga nga waliwo abaawaayo national IDs kuba etteeka ligamba nti oteekamu location number naye waliwo bannayuganda abangi abafuna endangamuntu naye nga si balonzi oli nga yagifuna nga yagala kugenda wabweru kuba kyeyo afune passport so nga mu kunoonyereza kuno emikono mu kunoonya emikono ng'oli ajja kumuwa national ID agiteekeko atalina budde bugenda bukebera ali ku kkala z'abalonzi bataliiko okutuuka wano ne basanga yes munnayuganda naye si muki naye si mulonzi ebyo ebintu nabyo byabaddemu ebirala nga mulimu abo ab'emyaka ekitawera 18 16 naye nga bannayuganda citizens so mwabaddemu ensonga bwe zityo kyova olaba akakiiko bwe kawadde reports kwabo bonna abatayiseemu abasinga kiri tebawakaniza salaweyo naye bagambye obudde butono tetwafunye budde mwatuzeemu leeti ate ng'eteeka ligamba nti okusunsulwamu kuli ku nnaku 2 era omuntu ne bwatuukiriza ebisaanyizo ebyo ku lunaku olusembayo akakiiko kasobola okumukkiriza n'agenda n'asasula ssente n'ajja ateeka galambika gatya tosobola kubanga watuukiriza ebisaanyizo n'otasunsulwamu aliwo yakomye ku geeti nedda okugenda ku geeti omanyi okusula mu garagi tekikikula motoka okugenda ku geeti n'oyimirira ku geeti tekitegeeza nti katuukiriza kuba mu tteeka temuli kisaanyizo temuli kigamba nti ekisaanyizo kimu ku ebyo tolina okubeera ng'oli ku geeti ekyo tekiriimu mu tteeka etteeka lirambika buli kyetaagisa ebyetaagisa weebiri naye mu ebyo ebyetaagisa tewalina okugamba nti olina okuba ng'otuuse ku geeti bw'otuuka ku geeti nga tolina mpapula n'otuuka ku geeti nga tolina mikono n'otuuka ku geeti nga tolina supporter list n'otuuka ku geeti nga tolina forms tojja kugamba nti nze mbadde wano bannange mbadde ku geeti munzigalidde wabweru nedda so bw'osasula nga tonatuukiriza bisaanyizo oba embalansi ng'okiteese mu maaso g'ekigaali